tukwaniriza ku There is Still Hope chano yesubi kale yona jo sinzira okuba nga otulaba tukwagala nnyo eno There is Still Hope mwenna mwe bali kutugobera bali ku TV ne testimony atubagala nnyo mukama tukwebaza olw'amakya anakawongezi kona ku lwaleero atwaniza omwoyo omutukuvu ajja atulungamye okuyita mu Kristo Yesu mwana Katonda. Amin era amin naddala nange nyongera okulamusako mukwano gwange yeekumira ku There is Still Hope okola kyamannyo okuba nga tugoberera mu linnya erya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Amina njagala obujulizi bwenjaga owuliriza bwa Musumba Sebalda Joseph anyumyako ebiseera byabwe eby'emabega naye wala akagamba baali b'amaanyi ngese basya aye bagenda e Tanzania obuulira enjiri naye Tanzania ejjudde abasiraamu bangi ennyo naddala Dar es Salaam awo siti ye coast bwekiri bayitirivu nnyo kakati ebisigadde nja basooka obiwulirize kituufu tukomewo twebuuze ebyamagero ebifanaganako weebityo byaddawa kyekibuuzo ekkanisa enakutonga ebyamagero byakunasa byakuyiiya byakupangirira nkanya olina okubisaamu ekifotokopi newookiraba era omutima tekikumatiza tegujjula esebu naku zino Katonda tumukaka bukasikola alina okubikola naye luli nga bintu nga biri simple nga tetunaba Musumba njukiza olw'Omusumba eyakase omwana okuvunula ennimi vunula ani nga nange nkugamba rima kata anti kati otegeeza kye ntingenda ennimi ebikata ati gogambye ki anti vunula anti ki anti kati gira ng'ondezzaamu anti yongera anti kati genda olima ebikata wogambye nimakata akusiga ekiba kitegeeza kusiga naye nga ensiga erina okuba nga nnene ng'ekikata kale katotolevu Katonda kakati nejjukiza bulijjo twagenda Dar es Salaam kubuulira njiri ne Robert Kayanja oyo omusajja yatuyita bamuyita Muyingira tugenza okubuulira enjiri tugibulidde kakati nze bwe nali nvaawo olw'eggulu nendeka nga nangiridde twategeka ennaku zaalinga 6 kakati ennaku ffe nga tulinamu 4 nze nenamu ennaku 2 ne Robert alinamu ennaku 2 kati olunaku olwasooka twakwatibwa obusungu abantu baagana okujja mu lukiiko abatonotono abalokole betumanyi n'obwana obuto obumu buzanya na mupiira awo ekisaawe ekinene kikoma kuli kitwategese kituute emizinda lobule tuwoggana n'obulago bwo bunabutusiibuuzi nenkwatibwa obusungu kati nebuuza Abasumba ddala wano okubaawo akalubu ewati Dar es Salaam ono kuba omukalubu bw'ati kiva ku ki ne bagamba nti wano abantu tebaagala Yesu konze bamukyawa lwaki Yesu n'abakolera ekyamagero wano tebamwagala ne baga nti nga yakikoze endooza bayinza okumwagala koze ekyamagero nga ki kati mukunyumyanyumyawo nagenda okulyanga bagamba nti mvua sasa ni miezi kama 5 mvua haijanyesha konze emiezi emeka tetano enkuba tekola etya tetonyako kati nze bwe nalinva ko kituti ku lunaku lwange Robert ajja kubuulira nkya ku Friday nze nali lwali lwa Thursday nze bwe nalinva ku kituti mbaga nti kwe munaategeerera nga ffe tetwaze byakusaaga naye Katonda gwe tuweereza mulamu nange ndi nabbi wa Katonda enkya wano mu Dar es Salaam enkuba ejja kutonya nagenda okulaba nga n'Abasumba bennyini bagolokose mchungaji umesema nini konze ncha bamanya nti tulugadde ngabweta tonya mudamu kuibira bamanya nti olukiiko tulugadde katika Robert nava wabbali wali tumaze okusabira abantu tubasabira generally tewali wa kusabira waddomu omwaga aganti ajje bamusabira obwomu bamulabe balengera ko eri just babe bali wale naffe tubasabira generally ne bagamba kesho mvua itanyesha hapa Abasumba ne bajja ne bagati mchungaji umesema nini uyugira ki wewe
je hatari hugesema hivyo bichi abaswahili tibambukidde nembaga nti nga Katonda bwali omulamu kakati Robert yanseseze kwa yajana gati ekyo badde oteekwa kyogera nga gujje nkyo okubuulira kubanga bwetejjanye enkuba bwetetonya tufudde ate nkyanze embulira olunaku lwange olugudde muno olwonoona ne mugambe Robert gwe twazze tukkiriza Katonda wakyamagero naawe ate kati gwokyuse teva ku baswahili naawe tugende ku byaffe nga tuvaawo kakati nze nali busente bwange bwali bunzikiriza kusula walala ne Robert ng'asuze walala nali mu hoteli gye bayita Musi naye nga nze njisula walala kubanga eriko section ey'abagagga n'ey'abaavu Robert asula mu bagagga eri VIP section y'amaanyi yali y'amaanyi nno ssebo MUSSY yali ya bbeeyi manyiyo Kilimanjaro ffe twogera ziri emirundi yawe kati wali mumanyi ne sente anti wali kati eno saidi eno nze nasasulanga Tanzania shillings eriyo omunene ng'asasulira mu $. twayawukanirangaawo nze neninya obudaala ye nanyiga amapesa gamutwala ejala omukulu oyo yegali mu $. section eri ayagala nnyo ate siba omutanzania nga naye akyesibako omutanzania naye akyesibako abagenda eyo bajirawo mangu awo nga bakutuukidde dda mheshimiwa namna gani ujambo unaenda wapi kirasa anti kakati yeti wamubuuza naye nze wakikere nga bamusiso omukulu oyo kubadde agayagala nnyo kirasi kumakya ssaawa 11 ne zireeta kye bayita namutikwa kuba yagabye Dar es Salaam n'omusenyu katagutwale kakati abaswahili ne bajjukira kye nayogedde olweggulu mu pereketya w'omusana enkuba yatonyanga ebbugumu lyokka lyokka eriri ku duniya ng'ensi enyooka bunyoosi naye nga bekibeewunyisa kiri eki ti enkuba ekoze etya etonnye Katonda yakola crusade Dar es Salaam yagikolera mu nkuba kakati ku saa 11 ku makya obudde bugenda okutunula buti kampulira wansi kakati njogolekana nengenda mu ddirisa nenengera wansi watoke waje chini wambie washuke kiki kino kakati ate tegwali mulembe guli nti oyinza okubeera muno akasimu ne internal communication eri mu hotel ng'abeeri titubawuliza nze kakwe kwambala nenga nti abaswahili nze mbamanyi bano kambambalire ng'obudde bukyali etegeka nga nyambala nga nzira mu ddirisa ntunule ekyava mu nga nzigulawo olugi nga nsirengeta ng'ekiri wansi enkuba kyekola abantu nga kumpi baagala kutusinza businza kakati tutudde saawa kati egenda nakuweera emu obudde butunudde saawa emu kitundu almost Robert naŋŋamba nga n'abasumba lwebanaga naŋŋamba nti naye omanyi Katonda atusaasira busaasizi okututeeka mu kyamagero kye eyo statement Robert yagikolera Dar es Salaam Katonda yali asobola okulokola abantu abo ffe yatuleese buleesi kati Katonda akuyamba buyambi ogamba wali Juma yaliyo daihadi bokabe bagenda mizigiti essaawa okuweera omukaaga ogw'emisana ng'ekisaawa ekijjudde tulinawe tuyise ekigere anti yagamba nti webatalira ababona byange tebagenda kukkiriza Robert ng'ajja ku kituuti ng'asimbula njiri ng'ajulira enkuba ng'ajulira Katonda by'ayinza okukola ng'ayita balokoka ng'ebyamagero bibaluka nze nkeera najja ku Saturday nga nazaako bunaza omukazi ow'ekikulukuto
abakazi tebawonye abasajja tebawonye omukazi akutta omwana bwati muswahili atuwa obujulizi nini ayogedde amanya ge ye Fatuma naitwa Fatuma mimi ndiye mama mtoto huyu kofu otyo mtoto wangu alizaliwa akiwa na jiwe moja akasiga inakamu yakaita kayinja sasa iko na mbili kali alina bubiri tamanyina kala anyiwe kyabadde ekyali mu lukungana mulyo kimanyi gwe kakati waliwo ebintu Katonda byakola nogati kakati ono Katonda gwe yawadde akayinja akokubiri awo obujulizi mu Siraamu awo obujulizi mu Swahili tugenda kulinnya akanyonyo oba tweddire ewaffe naye ono awadde obujulizi ono kiri kyogambye nti Katonda tumulekere ebintu bye n'abamuwera obujulizi babumuwe kubanga ne bw'oba tobaddeewo Katonda asobola okwekolera abantu bawo obujulizi mu Uganda wano ku Passover obujulizi bwa Passover n'otya n'okutya n'okati Katonda w'eggulu n'ensi gye buli kale ndowooza obujulizi obwo bwina kintu tujjukiza ng'ekkanisa ebintu ebifaanaganako weebityo byalaga wange nibuuza nti Katonda nakola ekintu n'otawaliriza bantu kujja kukkiriza Kristo wabula kyebalabyeko kyokka benyini nebeereeta wagala mu kusooka abantu balaba ekisawo kyerere kikalu abantu tebazze nti ate kiki ati abantu tebagala Yesu mwama ndi yali yabatwala ebirowoozo abuuza kiki Katonda kyasobola okukola bantu bano bamukkiriza nti tumaze emyezi 5 teri nkuba tetunalaba ku kale nti enkya bugenda kuwona buti nga wano wonna muli mu mazzi gamba mmwe ayageza kizabwe enkeera Kayanja yali abuulira Kayanja Serwaddayo yayogera n'agagundi lwaki otwo olunaku lwaki asajja ajja kunyunya akayimira akatoti bambuuza enkuba gyema nino nedde olunaku muzeeyi bagimwayogedde eriwa mwafuuse ne mu propaganda naye tenegombyawo awo nti edda we baalina obumu akati wano simanyi nnaku zino abasomaji tebakyakolagana bamulidde amugamba nti nemugamba nti va ku baali abagundi abaswahili baleke jja ku bino ebyaffe Katonda ava byamagiro yingira mu kukkiriza tube mwambulera etya bakoleranga wamu edda ng'olaba n'okuŋŋaana n'agera ne munne naye kati ennaku zino aye kati amafuta ennaku zino mangi gayitirira abawadde munnange aye nekirante kati sente naye mutalina sente tafugika ekyo kituufu kati buli omu alaba asobola okukyekolera weda waliwo ledi abalokole omasitemu bwekiri nga bonna bagenda okwo nga waliwo unity kati sente zajja bwemwalina omuntu Katonda amuwadde omukisa teri yegulya ate omukisa netugufuulamu ekizibu egufuusa ekizibu ekyokulwanyisa kye tulina ate okukuba ebya Katonda yakuwa omukisa obuzibu we buli naye ekibuuzo olabeera Eriya I think first Kings 17 yayimirako naye n'alangirira enkuba oluvannyuma lw'okumala emyaka 3 ate tonnya agamba wano 3 tewali nkuba kate mu 18 najja nekola se netonya kati nawe bayimirira bakozesa okukkiriza wabanga waliyo omusajja eyali akikozeeko naffe tusobola naye ekkanisa gyekomye okweyawula ebyamagero bibuze byongedde okubula wali baali mu bumu ate kati nja kugamba tubiraba ku bantu bakola enkuŋŋaana tulaba abantu bakwata emiggo mipya obutebe bupya ojja okola research abasumba balina abaweesi b'obuggo busitiikisi situecha simanyi butegeera balina gwobulaba buba banange nga ne bane bugonga bupya
oba bupya bwerere n'otutebe nga tupya tugaali tupya nina bannange alo babuzaayo inaterezera bwe budda bwe bukomawo bwe budda ebyamagero ennaku zino mu butuufu omuntu n'akolaga mbu kyamagero naye nga osigadde abala kiri ekiri wali ebyamu byebyula naga omuntu asaa kifuujinga nga jinga ekyo ofuujinga enkuba kimanyi gifuujinga naye kati kyogamba leero tusobola okufuna omusajja wa Katonda ku bino ebiro n'agamba enkya gugenda kwaka teri nkuba kutonya basajja ba Katonda gyebali baluwa kitubalaba abanene abo amafuta mangi abo nebibalangira bifo sikulimba abaana wakati babivaako batya okola eremu neyiwira ddala ekitiibwa kati olina okusirika otereeza ebintu buli obufuta bwolina n'otambulira obukuume n'olagula bya munda ebya public bigenda okuswaza abakoloza obalagulako nebigaana nojja nobawooyawooya nobalimba mukama yakyusiza nasobola n'okugamba nti obunabbi si kyekizibu nti wabula gwe kizibu ekizibu ali public ogigamba ebyo bwebagala sebukirwa ajja kugamba tetwagala kumanya kirala kati kyekiri nti tebaali bagambye teyali tasaba bagamba nti mukiza Yesu ajja tonyesa enkuba ng'alina kukolawo kyewumba balina sooka giraba banakkiriza batya nga tebalabyeko obubonero buno kituufu ekyo ab'ensi bo bakulaba balina sooka kulaba igaba tebalina kukkiriza kati wakalaba nakkiriza kituufu ekyo kyo kituufu naye akati ennaku zino tekyali kubanga obumu tewali no unity ni kyaki nsumba beyawuddemu nga abasumba bwe bakuŋŋaananga edda ne basabanga bona nga balina friendship zaabwe ng'abasumba kale ekisinga n'okukunyamiza mu statement zaabwe ogenda okuwulira ng'oli yaliko community wono nga babwoya nnyo baliko babwoya naye kati tebazikwasa tebagatta bw'omu ali ku level yiye ye kati omuntu asobola okubuuza nti kati awo tuba tuweereza Katonda oba tuba mu byaffe ale kati ekizibu kiriwo naye osobola otandika bulungi n'owaba negwe nga tomanyi naye kisoboka n'ova ku layini nga tomanyi ogenze mpola nga tomanyi ogenderera kati ate wovaako abasobola okulabula ate abo oba tokyabawuliriza kati kiba kizibu kuba nga Mukama yennyini yakukomyeko naye abo kati ani gwosobola okwadivaizinga konkono yakugamba tolina buyinza yamuyita yekka kati ate ekyo nakyo kizibu kiryawo olaba ovaayo buvina okola statement ne bakuyiikako buyiisi nga bakubuuza enjiri eweddeyo buulira bayibuli buulira Yesu ng'obuulira naye tosobola kwawula abantu na Yesu oba abantu n'enjiri kati oŋŋamba otya nti nojja kwagala Yesu nga nzaaliwo tonjagala oba tonnimba oli Yesu anti kituufu ng'oli ggwe anti kituufu Yesu yakugamba atya yagala abalabe bo yalinze ndi mulabe bo anti toli kibaasi kwagala yaŋŋamba balabe tegera nasooka fuuka mulabe wo olyoka onjagale ale ofuuka omulabe ate ninakuwa distance nokuwamu ebbanga mulabe wo tomuwanga kaseera yandikukola ekintu nkubuulire Yesu najja n'agamba kakati eggulu obyala byonna ndi fayino wabikola ebyo nkusonyiye njagala omuntu eyasonyiwa nga talinaako muntu wano omutima leero wenzimbire ebyakibeesa sonyiwa yingira ekyamazima wetudda mu butuufu Katonda abanga asaasidde nnyo ku 10 nabanga 10% oba nanene obadde ki siri waawe okimanyi abantu tulina abantu bano ate abasumba tebasookera basigala omusajja yanyumidde pastor Bugembe yagambe
Katonda agenda kukuba abasumba emigo. Nagambu okimanyire pastor oja musanga ku line nga bali kumwocha. Ojaga ugaba bana nze mundaga wawe nkwata. Nkobola. Laba kuba kumbu. Mundaga wawe ngenda nesotinga. Bamusumba Yesu yebaje. Njami. Ate sisi. Anti Muzo nabitsuse. Mwa bandetedde bino. Bana bange nabagamba nga mugoberere ababakulembera. Manyi Bayibuli etugamba mu Bebulaniya nti fa ababakulembera tugenda kubaweera embalirira y'obulamu bwammwe. Kiki ekindetedde kino gy'ofuna mu egy'obwenzi kitukwatirako. Anti kati era mmwe mwabandetera ebyo nenyenda. Fa abakuleetera wala. Ate olaba n'obwenzi mukiraba bulala. Naye ng'obwenzi kintu kigazi. Kigazi nnyo kuba osobola okwegumba ekkanisa ya pasita munno. Kuba oyenze kati mwabandetera ekizibu. Bakukubira bwenzi bwa kwegomba. Ate nga ndabamu obwa sikaali. Ekyo kiraba bubi. Ekyo bakuwaayiriza. Gabudyeri. Mukube. Ate kati mulope. Awo neefa. Ate gye baba bafudde dda ku nsi. Kati neno mwali n'oddamu n'ofa. Kati abuuzaako ki? Ofa bufi. Sikuzikirira. Ofa bufi. Kale naye obujulizi obwo njagala obuwulirize otule wansi ofumitirize. Ekkanisa y'emyaka 2 emabega n'ekkanisa ya kaakati kati Katonda ali nga takyaliyo. Takyaliyo. Kati we tumusaba n'agaana nga ffe tuteekawo ekyaffe. Ate oswale. Edda nyumirwa nnyo enjiri yedda omwagenda okuwulira enjiri gana mugulu. Yes, naye kati waliwo abantu bano baatuukanga ne bagamba nti tulage Katonda bwe basobola okukola ki. Tulage Katonda bwe bw'otugamba. Tuluvu. So waba nga tulina tabu. Naye kati muganda ate kati ogenda bakubuuza ate omulina. Wali omwekakaza nti omulina. Nze ntegeera nti kituufu saawa eno ne bagamba nze neetereza nsinza abo. Edda ng'omuntu wakalokoka ng'osobola okulagira eggulu eno ne litonyesa enkuba mu lunaku olwo n'etonnya. Omanyi wali manyi okukkiriza kuba nako n'etonnya malamu omwaka. Omwaka myezi 3. Bagamba Yesu yogera akaleka kwateka buko. Olaba ebintu bitebisobokera ddala. Ate nekira kisinzira enjiri gye bakubuulidde. Ninaza okubuulira enjiri ennaku zino gye babuulira abantu okujja wa Kristo ya byamagero. Wama bwe buzibu tufunye obwo. Yesu agenda kukola kino, Yesu agenda kukola kino, Yesu agenda kukola kino. Kyokka Yesu gwakugamba naye tamulina. Ate tagenda kuyamba omufune kati n'okumekeza nga tobufunye n'oddayo mu nsi. Yesu n'agaggawaza ojeri Yesu ogenda kuzimba visa ogenda gifuna pasipoti ogenda gina Amerika. Kati oli najja nga ye kyazza okufuna eri Yesu pasipoti. Actually ekitegeeza nti n'omusingi Yesu gwe yatandiika ogw'okubuulira waguvaako dda. Omanyi statement Yesu yajjanga nayo mwenenye repent for the kingdom of God is at hand. Kati ate lero kiri kitya? Lokoka Mukama akuwe visa. Lokoka ogenda Amerika. Lokoka mujja wa Mukama amugobe. Kituufu. Lokoka abaana bafune scholarships. Kugaba bafune ebitongole. Lokoka funa embaga. Enjiri eriwo kati. Enjiri eriwo. Kayesena mu repent wenenye. Ante abantu bajja kujja. Abantu bakyabyagala biwuliriza. Okimanyi okusinziira ku bataata baffe abo enjiri edda gye bawulira emitera okubawulira nga batuwa obujulizi nti enjiri edda gye bawulira nga mukimanyi mu 8 mu 9 awo ng'akulaga nti geyeena ekola ki gyeri ekulinze singa tokyuka naye kati saawa zino jangu nga wooli. Yesu yagamba mujje mu kanisa mu ddwaliro. Eddwaliro ly'abalwadde. Kati ekigadde gw'amaanyi. Kasita weenenya wali ng'oyatula n'oyuddamu n'oyonoona ebyo binaaba yabitegekera okuba nga abifiiririra. Ate imanyi ekisinga n'okusesa. Okimanyi ekituufu asobola okwatula nga w'ogambye. Naye akomaawo. Andi olabe
Mfuto tulina ebizibu bingi. Nti omuntu ayatula ne mutamuwa foundation. Omusingi. Kituufu. No, kajjukira oli mupya mu system. Tayimanyi waatandikira. Kati mwaba muyambe omulaga Kristo. Era mwaba alina omuyamba atandika okuzimba. Omunyweze. Anywere at least omulala ng'anywedde awo ne mumuta. Naye aba asobola okufunayo gwanyweza. Naye kati ffe kasaba atula kiwedde tukuba ebifaananyi tuwandiika mu kitabo ne tutwalayo tusindikira abantu omuzungu yasindise sente kiwedde. Tujja n'obujulizi eri ekkanisa zaffe mwe tuva bane twagala okubaza musoko mugwere Katonda engalo ez'amaanyi muzikube yongera Katonda gwe tomanyi Katonda byakoze kuba kati namaana akugamba twebaza Mukama abantu balokose 1,900 kakaaga mu 10,19 baliwa balokose anti baliwa tuba twabawandiise anti bo baliwa naye twebaza Mukama nti gye bali ate kati tukoze Katonda akoze byamagero kale tuyimba mbalala abantu bawonye jinja yonna yabadde eri painted Kristo abantu bawonye painted Kristo ate banange emizimu gyavudde ku bantu kituufu mbawo mune nga wazze najo galeka tukukomekereze wano naye tulina kwetereza bwetereza naye ekyamazima kyo twetereze nakuno Katonda twamufuula nga ataliyo atakola kituufu kuba kati byakumukaka era Katonda okola ekyamagero kati kiringa kyamagero byatu ekimanyi ekyo baligawo oyogera bwetyo kituufu sawa ne Katonda okola ekyamagero ate kyamagero naye ng'ate eddamu ebyamagero mmere y'abaana ba Katonda naye kati okulaba ku kyamagero muganda kiba kyamagero kye kiringa kati nga onoogamba aw'omukyalo naye nakuno byaggwawo naye edda nga okulya ku tuceere n'ennyama kati olwo olunaku ate luba special ewaka muganda wange fe twakulira ewaffe eyo ng'okulaba ku kanyama akaceere wali amakuloni taata naye ebintu nze kyemanyi byalinga ebya bitwalawo okulaba twalangawo okulaba amakuloni omuceere ennyama n'otumonde Irish nga olomulabe kwa Irish potato omanya waliwo ekitali kya bulijjo olaga naye leero kiki aliwo abagenyi be bali era nga mukimanyi bulungi bagenyi Christmas akali nesa zino bibiri esebo Katonda okola ekyamagero ate kyamagero kwegamba tugamba Katonda gyali kituufu Katonda gyali awokkiriza kubanga bw'alina kyakoze akoze ebikulu naye nga ffe ize waaka miracle waaka kati ffe tufuuse ebiziyiza ffe bennyini aye twagala manyi Katonda takola nga gw'oyagala omanyi omuntu asobola okujja nga gwe mutima gw'oyagala awone bakugulumize n'agaana omuwone otegere kati waagaana oluddako ogamba naye luli nasaba n'agaana kati ekyokukola kampange wange nakutetenkanya ayinza okuntwaliza awo omulala n'opanga wuwo ebya Mukama nonimba tobyagala kitegeera so bale Mukama atuyambe akyakola ddala ebyamagero kakati enkuba eyo enkuba n'esiikuula omusenyu antu ne balokoka wakitegeera esaawa zino abantu tubalese mu kyaki naye nga tubaleetedde ku bulimba agenda kukolera kino naye nga naawe omanyi ddala yeetaaga kukyuka tebasobola kimuwa zinali manyi Katemba ali mu bannabyabufuzi bokka ono ow'omukanisa mbwalimu omwoyo ono alimu omwoyo mbwalimu omwoyo wamwoyo ki kakati tusagala nogamalaaya jangu nga bagenda kuwembaga nanabatereera mukazi wattu najja awo eri akooye awulira bikooye kakati tumulazi nti Katonda tabyagala musabe akukyuse weenenye ati yajja amanyi wano wendi kasita njatula agimpeerawo naye nze nekyendabikira nti effefe ebennyininyini
tetulina budde n'abantu abo oluusi abamaze okwattula Kristo. Tetulina budde bwabwe. Budde. Wala pastor okunyumya yakuwala eddakiika 8 seconds 2 asatu. Abantu obudde kati kankubule kino pastor nga naba naawe obudde. Nga naabukuwa n'essaawa ennamba. Jangu okola appointment omwana musomanya akulaba. Gutobamanyi kwata essimu mukulu omugambe alo pastor nti wangi yeebazibwa omulokozi. Amiina mwana negala kulabako. Njogerako nani ono? Ono mutabanyiwo Jamiru. Jamiru nkutegeka. Maya kunyamko naawe gyoli. Obadde ogamba otya mwana wange? Ayagala mtumba obumanya nti njagala kulabako bulabi. N'ebizibu byange. Okay. Gyoli. Gyendi. Agotoba manyi. Sinaba kubategeera bulungi nkyabulamu. Akugamba bizibu. Kanabe wikijja. Nja kuulunaku. Ntandika ti musumbirako. Musumba. Awike ejja ndaba wala. Kiki mafuta? Saawa zino conference bigenda. Era onkubidde ndi mukulu. Nja siriwo. Kati musumba mbadde ngamba nti kusooka nkuterekwaniza amafuta. Nedda mbali njagala onsabireko. Ate nina n'ekimu kyange kikumi ky'omwaka mulamba. Sokola ekindeko. Obadde yakunda basameka. Olaba, by the way, actually, so network wadde ensumba ogambe nti nno ekimu ekikumi eky'omwaka okirina milioni 12. Milioni 12. Kakati sooka oteeke kwene enamba yennyini ereeta Deriki. Wow. Botobamanyi. Nesinabategeera bulungi kikikyo. Naye wakugamba. Yakunda basameka. Nti saa nga 2. Atofaayo. Owa conference kamba kubire banteekeko enkya. Banteekeko enkya. No mwana wange jangu tusala ate mukama ina kye yandaga. Sooka oleke. Bulijjo njagala okukubira. Nolaba mukama walese connection kasera katuufu. Omanyi ogenze n'okola engamba eno kale mu butuufu so se n'engamba naye engamba eno enkubidde. Gwe koona ku nsigo na kimu kya koona. Akugambe mbwe ali atuusewa Lugazi agenda Kampala. Yagamba mu dakika 10 jangu ku kyaki nja kuba ntuuse. Awo mujja kunyumya paka ku 11 makya. Gwe pasa mukube simu nga itimanyi musumba ajja kugana nawe dakika ekinene ezo. Ddamu nkubireko. Nagwe mukulu omugambe ensigo. Musumba nti manyi ensigo n'engeri gyenji kunti kikimwa mujja kugala 2 hours. Onyijokiza nzinaane ogwammanyi wano. Tezaali nnyingi zinamuwa. Ubbanga nenamala nga simukubita. Naye nanyonyogera akasimu. N'omugamba nti ekiweebwa. Yeebazibwe taata. Amiina. Wasibeeta muzeeyi. Kati muzeeyi nawulidde tulina sigenda jogero ogimanyi etambula naawe ogitegedde. Naye mbadde ninawa teka kwena enamba. Wange wabulirawa. Nganga oŋŋambye. Sibula. Sebo. Kale obadde mulabi mulungi nnyo. Olunaku luno olwaleero lukyagenda ddala mu maaso tovaawo. Kale weefuna ya Kristo gamba Yesu. Obulamu bwange. Bukuwa. Era omulokozi. Mukama waabo. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.